kituufu okusoma kwetaagibwa, naye omuntu yandibadde nga yeegendereza biki byasoma oba biri ku mulamwa mutuufu okumutuusa ku ekyo ekituufu ky'alina okuba. Kuba weegendereza abazadde abasinga, abantu abasinga ojja mubuuza ensonga lwaki wasoma oba bakutwala osome, naye abamu ajja kugamba nti omuzadde wange yaŋŋamba bwe sisoma sijja kufuna mulimu oba sijja kuba na bulamu bulungi. Ng'era kino kirabika nti abazadde mu nsi yonna balabika kye bagamba abaana, bw'otaasome tujja kuba na bulamu bulungi. Eringa kati eyafuuka eŋŋombo, genda osome ofune omulimu, bw'otuuka ku mulimu ojja kuba weewaze okusasula emisolo. Bw'onaava ku kwewala okusasula emisolo ojja kutereka ensimbi zo mu kittavu. Kittavu kyentegeeza abasinga mu kimanyi. Bw'onaatereka ensimbi mu kittavu bajja kukuyambako bazinvestinge oba babeeko kye baziteekamu ekinaakugiramu ensimbi. Naye ng'ensimbi zino ojja zifuna mu maaso eyo ng'okaddiye, tokyasobola kwekolera. Bw'omala kwata ensimbi zino zimbamu enju, ogenda okulaba nga gye kikomekeredde ng'omuntu mwavu. Ekitunuulira kiringa ekyonoona obwongo waffe ng'abantu, kuba oyinza n'okugamba nti kyandibadde tikisaana muntu kugenda kusoma, kuba gye tukomekereza tuyingiridde ebyensimbi, naye ate nga gye tusomedde tebatuyigiriza mitendera n'angeri ya kuyingiramu kintu kya kukwasaganya bintu bya nsimbi. Ne tumaliriza nga ebintu ebisinga tetubitegeera, kuba bw'otunuulira amasomo agasinga agaleetebwa, otebereza omuntu n'amala emyaka kumpi 7 osoma lulimi. Okumanya ebyensimbi, omuntu alina okuyiga emitendera egy'enjawulo n'okuteekawo ebyo ebintu ebinaamuyamba okuzimba emitendera gy'anaafuniramu ensimbi. Ate nga ebintu ebisinga bino okubimanya n'okubitegeera obulungi, olina kubanga obirimu n'okola ensobi eziwera ez'enjawulo. Naye ate bwe weekanga oba weetegereza ebiseera ebisinga kati nga mu masomero gye batusomesa, batuyigiriza nti okukola ensobi si kya buntu, era kyova olaba okubonereza kungi nnyo mu masomero agasinga, naddala omuntu ng'akoze ensobi. Nzijukira nga nabaawulira wakati bw'okuba omuyivu n'okuba omusomi. Ebiseera ebisinga batusomesa ebintu eby'enjawulo mu masomero. Ebintu ebimu tebabyawulirawo baana nga basoma, olw'ensonga nabo bennyini ababisomesa baba tebamanyi kituufu. Waliwo ekintu ekituufu ekitagambibwa baana oba abasomi mu nsi yonna. Tebasobola kukubuulira nti ewantu eno gye bakusindika nti osome omale ofune omulimu, tebakwebuuzisa muli nti omuntu ono ye yatuuka atya ku ssa lino ery'okubanga nze bwensoma ate ŋŋenda ne nnoonya omulimu. Kyova olaba abaana abasinga bafuluma mu college ne bafuna zi diploma, zi degree ne zi masters ne zi doctorate. Ekiddi kitegeeza omuntu ali poor, helpless and desperate. Kuba omuntu obeera otya nga oyina diploma, masters oba degree, ate omuntu atayina kintu kyenkanankana n'ekyo kye wasoma ate n'abanga yayina okukozesa. Omuntu afuluma mu ssomero oba mu ssettendekero lyonna yandibadde ng'afuluma nga ategeezeddwa nti ekintu ekikulu oba ekituufu si kwe kuba ne certificate ezo ebbiri gy'oba ofunye mu masters oba diploma oba mu doctorate. Omuntu olina kuba na financial statement oba bank statement. Kyova olaba nti biseera bisinga ne bw'ogenda mu banka ng'ogenze kuggyayo nsimbi, tebajja kusaba doctorate oba masters yo, bajja kugamba leeta bank statement yo. Ne bw'obanga oyagala kgenda mu nsi ezimu, va ku zino ensi eziri mu masekkati g'obugwanjuba, obakwata omuyolero gw'abantu ne batwala. Nga bwe kibeera nga omuzadde otutta omwana ku ssomero, naye nga tolina kubeera nga olondoola nnyo kituufu kikyakola, wabula ggwe byakola byonna ku ssomero obirabira ku ripooti gy'aleese. Ate ng'era ne ku mulimu bw'obanga osazeewo ogenda okusaba oyingire kampuni yonna oba ekitongole kyonna, bakusaba diploma yo oba degree oba certificate eyo. Ne mu kino
bank statement yo yeringa report card yo tekyetaagisa kubanga bamanya obuyigirize bwo oba wasoma kutuukawa. Baba baagala kulaba nti omuntu ono gwe tuwa ensimbi oba gwe tugenda okuwa visa bwongo ki obwenjawulo bw'ayina mu ngeri y'okusasulamu emisolo ne giba nga tegimudaaganya nnyo, ate magezi ki ag'enjawulo g'ayina ng'atambuzaamu ensimbi ze n'obulamu bwe mu kisaawe ky'ebyensimbi. So n'olw'ensonga eyo nze ndowooza kyandibadde nga kyamagezi omuntu yenna nga bwe bakugamba nti genda ku ssomero osome nnyo ofune omulimu obeere nga ozimba amayumba oba obeere ng'olina obulamu obulungi mu maaso. Nze ngamba kyandibadde nga kyamaanyi nnyo oba kyamagezi nnyo okubanga weefunira bank statement oba report card eyo gye nkugamba eya bank, kuba ye report entuufu ngulamu eyeetaagibwa. Empapula zino oba certificates zino ezifulumira mu masomero zeetaagibwa mu ngeri emu n'okusoma nakugambye kwetaagibwa, naye olina okumanya ki ekituufu ky'olina okubeera nakyo mu bulamu. Kuba omuntu ng'ayina bank statement, abantu mwenna abaali bagenzeeko ku embassies ez'amaanyi bamwanguyiza ensonga ze kuba baba bamanyi omuntu ono obulamu tebumukaluubiriza. Naye bw'oba nga toyina bintu bino kyova olaba ebiseera ebisinga bakusaba ebintu by'otawuliranga nako. Bizinensi y'essomero ye bizinensi okandooza mu nsi nga kasitoma abonerezebwa olw'ensobi za nannyini bizinensi. Mu kino nze wembeera ne bizinensi eyange nga obuzibu bwange tekiba nti obuzibu buno ate mbusitule mbutwale obuvunaanyizibwa mbuteeke ku kasitoma, kuba si musango gwe era si buzibu bwe. Nze ndabanga obuzibu buli ku sisitimu ezitambuzibwa mu bizinensi eno ey'amasomero. Obuzibu buno tebuli ku basomesa oba tebuli ku baana, naye bw'otunuulira kati tebereza omuntu atudde mu sisitimu osasula ensimbi eziri fake n'otula mu sisitimu ekusomesa eri fake, genda ku ssomero omala ofuna omulimu omala ofuna ensimbi ozikwata ozimbemu ennyumba. Tebakuyigiriza bukodyo bwanjawulo bwakufunamu nsimbi wabula ne bakuteeka mu kisaawe. Kyova olaba abantu abasinga bw'amaliriza n'alaba nga tebitambula akwata ekkubo n'agenda ewa financial planner ate naye era n'ayongera n'amukuba ekigo. Abagagga abaaliwo mu myaka ogwa 1994 baatwala oba bajja essomo ettuufu erina okuba nga liyigiriza abantu enkwata oba enfuna y'ensimbi entuufu ne balijjamu olw'okuba nti baalina ekigenderero ekyabwe kye baali baagala kituukirire. Kuba kati teebereza omwana yenna kankugereze singa oba osomye ebya computer oba biyita information technology, bw'oba olaba baba bakuyigiriza ku bikwatagana n'ensimbi, baba bakusomesezza nga olina kusoma n'omaliriza n'otikkirwa n'ogenda n'onoonya omulimu. Oba kankugereze ekintu ekirala, nze neebuuza omuntu ajja atya okuba omusomesa ow'ebyensimbi oba gye tuyinza okuyita entrepreneurship. Omuntu gwe tuyinza okuyita entrepreneur nze nsuubira aba muntu mugezi mu bikwataganya ne bizinensi era ng'aba y'omu ku bantu abasobola okutandikawo bizinensi. Naye nga oyinza okubuuza omusomesa ono ow'ebyensimbi oba ziyita entrepreneurship n'omubuuza wajja atya okubanga osobola okusomesa entrepreneurship ate nga gwe tosobola kutandikawo bizinensi, asobola okugamba nti nze ndi mugezi olw'ensonga mba mmanyi answers entuufu ez'okuwaayo, naye nga mu bikwatagana n'ebyensimbi by'okutandika bizinensi entrepreneurship tabeera bubezi na answer. Naye olw'okuba nga sisitimu ekozesebwa mu kusoma, kino kye mugamba era kyekyo kyaba alina okukola. Waliwo enfuga eya fascism, yemu ku nfuga ekozesebwa mu nkola eno nti erina engeri gyeyigirizaamu abantu okubanga bakozesa sisitimu eno eringa eya fascism, nti bakuyigiriza okubanga olina kuwaayo ansa bwe ziti, singa obuuzibwa kino olina kuwaayo kino, ate ne bakuteekamu ekintu mu mutwe ekigamba nti tolina kukola nsobi. N'ate nga mu bintu ebya bizinensi ebituufu mu nsobi mw'oyigira, naye w'otundira sisitimu y'okusoma yo baagikola nti gwe bw'okola ensobi oguba musango.
kitegeeza baba baagala obeere nga okola ekyo kituufu. Omuntu bakuyigiriza kubanga olinga akwata ebikwate nti wobuuzibwa kino waayo kino. Omuntu n'abeera mu mbeera nga ebintu ebisinga byamanyi byamugambibwa bugambi wabula si ye yabyeyigiriza. Kyova olaba ne mu bulamu bwennyini kyangu nnyo okutiisatiisa oba okukanga n'okuleeta akavuyo mu bwongo bw'omuntu. Olw'ensonga ebiseera ebisinga bwe tuba tusoma tulina ekituteekebwamu ekizimbibwa mu bwongo bwaffe nga ekintu kutya oba kutiisibwa kitutambuliramu nga bwe nkunyonyodde. Sisitimu eno gy'olaba ekozesebwa mu kusoma tolowooza nti ekoma mu ssomero wokka. Kyova olaba ebitongole ebisinga oba institution ezisinga baba baagala baleete nnyo omuntu eyasoma. Kino ekintu kiba kyazimbibwa dda mu bwongo bwo ng'okyasoma, kuba aba muntu wangu wa kufuga era omuntu mwangu wa kulagira kukola kintu n'okikola. Lwaki? Olw'ensonga kyakuteekebwamu dda oba kyakuzimbibwamu dda ng'okyali mu ssomero. Waliwo ali eyayinza okugamba nti omwami ono oba omusajja ono ateekwa okuba tayagala bantu bagende kusoma. Naye nze kyenfaako ekikulu kwe kukyusa sisitimu etambuzibwamu amasomero. Baleke kukyusa buwaayiro buno obutinitine obw'ebintu ebitategeerekeka nga ebintu by'okubonereza abaana, wabula kukyusa sisitimu yennyini bazzewo okusoma okutuufu. Essomo ettuufu erikwatagana ku by'ensimbi mu mwaka gwa 1904 lyaggyibwawo abagagga abaaliwo mu biseera ebyo okwali Margan ne Rockefeller. Olw'ensonga baalina ebigendererwa ebyabwe, olw'ensonga baali bakoze bizinesi z'amaanyi mu nsi yonna. Kati nga bizinesi zaabwe zino okutambula balina okuddira ne basomesa abantu ebintu ebimu bo bye baagala bibayamba okutambuza bizinesi zaabwe. Otunuulira kati ensangi zino akavuyo akazze akali mu bintu by'okusoma, bwebuuza nti mazima ddala tulagawa. Tujja kusinkana omulundi omulala.